ngali ekkobaane lye twagoberedde mu constituency ez'enjawulo mu ggwanga lyonna okulaba nti bakandidati ba DF tebayitamu n'ababadde bawangudde obutereevu era babbiddwa butereevu ba returning officers n'ekkobaane lye baakoledde we balangirira wayita ku Tale Center. Ekkobaane lino ekyokwewuunya lyabaddemu abali mu buyinza n'ebibiina ebimu eby'opposition ebifo bingi mwabadde aba DF nga bawangudde ne gye balonze emirundi emingi wabaddewo ekkobaane lino lye tukyanoonyerezaako ne belyaganyiddwa tuboogeddeko tubalambise bulungi bifo eby'enjawulo gye balangiridde aba Nuupu abawerako nga bavuganya n'aba DF naye nga waliwo enkolagana etali ya bulijjo tubadde tumanyi nti egenda mu maaso naye twagyebyo ku lunaku lw'okulonda. Enkolagana eyo etuwadde amaanyi okwongera okwetegereza oba nga ddala abantu bano balongo oba ddala nga ya lunaku lumu yadde ya mukolo ogwo ogw'okulonda. Twagala okutegeeza bannayuganda bonna n'abawagizi ba DF nti olugendo lwaffe olw'ebyobufuzi si mukolo luwanvu, ebigendererwa byaffe